Kata otega. Atine miguyo otekwagata emiguu yange n'okola kilo 2. Okwata kilo okwata emiguu ye n'okola kilo 2. Era kati wano ndi mu kilo kumpi emu n'obutawera. Ze 13 kakaaga. Nakadimalamu emyezi 6. Nasooka kutunda manda. Amanda ne gajja nga galinnya tegakyaliko ssente tegalabika n'ensikirizibwa okutandikawo emmamba. Olaba abakasitoma w'embeera baatandika okuŋŋamba mbasiikire nayo emmamba ne mulimu guno ndowooza ngumazeemu kuba nasooka ne ngutandika ne mmala ne nguwummulamu kati nguzeemu buzi sinnabawezaamu gutambula bubi lwakuba mbeera ya bwavu abantu tebalina ssente naye nga tukolawo ofuna osobola okukola nebiggwawo olina kukipinga kintu kyo nga kiri ku mutindo ng'okola ku kasitoma abo kyebaagala tofa ku kingi kyogenda kufunamu wabula ofaayo okulaba nga okipinga bakasitoma abo. Environment gye tulimu abantu bamusibe balina ennyo ssente tosobola muwa akantu katini oba muguza kintu ku price nnene kati kyetulina okukola tukola ekyo kusinziira ku bantu betuwangala nabo. Bwe mansubudde emmamba ya mitwalo 4 emmamba yonzibu oyinza osubula kilo 10 n'ofuna amagobe emitwalo 2 n'osubula 5 kilograms n'ofuna amagobe emitwalo 3 kati tetumanyi kiki kiri wakati awo kisinziira mu sayizi y'emmamba gy'oba okoze gy'oba ofunye tekiri constant nti olinafuna mitwalo bweki kisinziira mu mmamba bwe buba obute nnyo tebuvaako ssente wabula webeera enkulu evaako ssente ne bw'osala ekifinga kitono kizimba olukisuula mu buto emiguyu egyo tegitera kubaako ssente. Osobola obisala n'ebikusala n'obisalamu ebifi kuba tusala mu bifi n'osala kati w'ogula akasambu n'omanya z'oguza oluusi ofunako omutwalo amagoba kati oba oguze kilo nga 10 n'ofunako oluusi emitwalo ng'ebiri jjukira kuliko transport butto manda ate nga bya bbeeyi ofundikira tolina ne koosiddeeyo yadduka otereseeyo. Tukolera mu loosi mukama wakuyamba n'osalako olwo n'ofunako ebiri n'omanya osuddeko omutwalo oba 5 mukama aba akuyisizaamu bw'ati. Tuzibeera mu ttosi kati amazzi gaba matono zo zigoba mu mazzi we gaba amangi zirabika we gaba amatono tezirabika era tuba tetukola ennaku ezimu tuba tuwosayosaamu. Emmamba esinga ofuna mu biseera nga tusobola okufuna emmamba enkulu kilo 4 kilo 3 okudda waggulu. Kasitoma ayagala nnyo ekintu nga kikulu osinga omuwa akamamba akato bwe tusinga okufuna mu mmamba ng'enkuba etonnya emmamba ziba zirabika. Omusana bwe guba gwaka zibeera tulaba buguya bwokka tetufuna mmamba nkulu. Emmamba etandikira mu kilo nga 5 kilo 10 wezito okudda waggulu era ekifo ekisala nga kikola ki nga kizimba
kasitoma aba akyagala nnyo ekyo. Emmamba enkulu ennyama yaayo ebeera ngumu, kiba ekisenga kigumu. Mu biseera ebyekyeya emiguya gye gitera okulabika. So mu bw'enkuba eziba zadda wansi zigenda okudda nga nnene. Kati enkuba keetandise tugenda tandika ozifuna nga zo nnene zigenda vaayo wansi zidde ku nnene nga zo nnene. Zo zibaako ssente naye emiguya tegiba. Ekifi tusala ekifi kya 100. Tusaamu ebirungo. Omala otekamu ebirungo, osobola otekako akanyanya n'akatungulu ne ka cabbage. Oba nakati, kasitoma n'omuwerako ne muwogo. Awo kye tuteeka ku mmamba. Naye kisinziira kiro ki z'otutte. Kati osobola otwala kiro 10 n'ofunako emitwalo 2. Ziba zikola ddala kuba kiro 10 oba tofunako kiba kyagala n'ofunayo emitwalo gyongi 4. Amagoba n'omanyi otoddeko butto, amanda, biki ne transport n'otuulayo ko wali ogumu ekitundu oba 2 ng'ate oliddeko n'awaka naye tekisoboka olw'ebbeeyi y'ebintu. Naye nabo bagenda mu mazzi nga tebabifunye ebyo. Ndaga bbeeyi, butto wa bbeeyi ne transport tubiteeka mu transport amafuta gaalinnya. Kati wabadde batuleeteranga 5,000 batandise dabolingawo awo 2,000 era badabolingawo. Kale okusinga amafuta bbeeyi buli kimu kya bbeeyi kye tukozesa. Manda butto buli kimu kya bbeeyi. So nga singa si bya bbeeyi walibadde kubeerako essente ng'omuntu osobola okwereezaawo. Olunaku kisinziira emmamba ngije mu bitundu ki. Nina gye njija nga nkozesa transport gumu kitundu. Nina wenzijja neetekamu transport wa 15,000. It depends wewe ngendo gisuubula ku olwo. Weetekalamu emitwalo 8 nsobola kufunako emitwalo 2 oba 3 nga buli kimu kiwedde. Transport, manda, buli kimu nga nkimaliriza nga n'emmamba eweddewo nga ne bakasitoma tebeewoze kuba beewola neyeewola omutwalo n'amala wiiki 2. Kati awo gateko ebirungo byoteekamu butungulu biki ebyo n'okusasula ekifo w'okolera. Era ofundikira tofunye embi ng'okoledde bwereere oluusi. Okozeemu ki ekitandika? Kuba omazemu amaanyi olinga gantokola. Sirina kyenkozemu okuleka okulya n'okwebeezaawo okulabirira ku baana bange kuba sijja kulimba nti nfunyemu ki kuba temuli ssente. Naye dda naye ate bw'oba ng'olabira abaana bo era oba okola. Kinyuma naawe omuntu ng'osuulako wali ng'ofunyeeyo akatwalo omanyi buli woba ng'okola n'otunula ng'olinawo ebiri gy'oguma n'oddayo n'enkya naye oluusi amaanyi gakugwamu n'ogamba ye kati naye ng'era tetulina kyakukola kuba tunoonya kubaawo kulya. Emmamba oli agamba wendi emmamba entokosezaamu amaanyi g'ekisajja. Ekyokubiri etekinga body immune. Omubiri ne gubeera nga gulimu amaanyi. Y'ensonga gye bawa. Naye balala ti just kunyumirwa ng'ekyokulya ekya bulijjo. Enswera bwegwa kutegeeza bintu ebiramu.